mwe abantu zone ya tetubatyanga egyakabi bye tukola mwe bibakanga abadde situbakubise miranga temutukanga wadayi bidayi bilakano tuyotanga biso by'abasamulayi tebatusobola abo bali mulwali kwanka tulina zabajenerali wenji wanasema mimi ni mukali lukaplomani zenda kitali tula kubulingo mayade matali yabo kitegere ekintu ekyo. Okay, yo, kama tupepe wana pepea bila tatizo na pepea hewani Mungu ndio uwezo kutangatana ni bidii sio mchezo na kulitoza pia kazi ni musilikizo besoma na yate baba tebalina mu fresh tebaito kukuba mwechamu zechebanyeza mike ne kalamu zikole nzibalenga siyambaliramu you gives two pack shakul line zifumbira mutama ngampafu ene 73 ene 74 babiri bandusa bakutya deja abamba tusenoga nti oba fresh kid abadde okusooka sanguye bwe buno obudde kubanga bapandi bange nabo babadde nga Felister bakitukolera concert Felister bakitukolera so nasazeewo nange bakolere concert bafandi badde bakusabanga bulijjo banga Felister naye bannaye bakitukolera abaana bange bakwagala gambo bokola jeti nange nabbe ne tujja so nange nasazeewo bakolere concert. Sheno ye abaana bato oba mulimu n'abantu abakulu tusuubire kyegenda kubeera y'abaana bato nti mujijje muto gwe gwina okujja oba ne bamaama bataata baffe bajje. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704-73-71-14 bonna bajje kubanga abazadde be balina oleeta abaana bati so bajje bonna bajje bonna tubakuba omuzigo. Yasawa mmeka? Show etandika ssaawa 3 mpaka ssaawa 12 ya misana si ya kiro. Proceedings ezinava mu sheni oteeseteese zizaawa? Ebinava mu sheno njagala kukolayo charity. Charity y'abaana abatalina buyambi batwalire emmere ebyo byonna tomanya nange mwe najja n'akasente akongera ku music. Bantu ki boosiima abakuyambyeko okulaba ng'oteekawo maiden concert eno wadde nga tennaba kutuuka ku kinyusi? Bensinga okwebaza nyongera nnyo okwebaza Dawes Foundation kubanga ye main sponsor wa sheno yantademu sente so mwebaza nnyo kubanga yabeereddewo era yakkiriza ne tutegeke no concert mwebaza nnyo nebaza ne taata wange kubanga yambeereddewo mulungi. Omuyimbi nga n'akola shows akola rehearsals nyingi ateekamu kingi amaanyi mangi oli mwana muto ate osoma ogenda kubeera namuki essaawa yo ogenda kubeera ku ssomero sekyo oteeseteesa balansinga otya? Dabbi balansinga kubanga kuliteera mbi balansinga ekitabo ky'okusoma wekituuka yabeera ku ssomero nga taata ebisigadde yabikwasaganya. Rehearsals weekend wezi weekend yange nakola rehearsals zange nga weekday nkirayo kusoma. Abantu bakooboolo abantu mwenna bafaani bange bambi nsaba mumbeererewo ku lunaku 1 April egenda beera Easter Monday okuyingira mutwalo VIP emitwalo 2 tebo ya mitwalo 5 anaye basponsor Dawes Foundation ne basponsor abalala bonna we bajje bali musobola okujja ne mutwegattako ne tulabe nga kino ekintu kibeera kyakabi nnyo. Okay, taata tumulaba maama naye anaabeerawo. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo.
weebuuze ku mukwano gwo. Aloy Golden Cycles Limited, bbulooka w'amayumba n'ettaka asinga mu Uganda. Tuyite wonna w'oli, obudde bwonna fe tujja kujja. Era tukubire ku masimu gano wammanga. Nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 421. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereza obubaka ku alloygc21@gmail.com oba tukyalire ku mutimbagano gwaffe alloygc.com. Aloy Golden Cycles Limited, where dreams come true. Oba maama ye takiriimu kosa tagiwagira. Yasinga nagiwagira. Atya yaguze amameeza. Naye nga maama tabeerawo mutakula. Naye ng'awagidde atya sho essaawa eno ku siteepu gy'eriko. Tofaayo Taata jangu okwowola abantu. Omwana nze badde aleesembayo nga kuwulira so bwe yaŋŋambye oba bwe yaŋŋamba n'amajja tulina okwempawalingaliza generation eyankize muno sibeera nnyo wano mbeera mu US naye ng'ebigenda mu maaso byonna naddala entertainment tuba tugira ebimu ne bagamba I wish I was there olwokuba nti we are distanced from each other miles and miles naye amaze wano round era tugenda kubanga tukola nyaffe tetusobera kubanga tubasponsoringa not only today but whenever there is a chance to take on something these young kids will perform. So I'll be fully in to sponsor them. Thank you for this opportunity given me. I'm happy to meet all the Mob family too. Sijja kwogera ono bati mbalaba mbamanyi tuli wamu tuli ba Uganda. But I thank my brother Joe for giving me this opportunity. Whatever's going on. Thank you. My name's Isaac. Thank you so much. Tulina omwami ono naye agenda kuba nga ayogerako eri nga Felister first. Yayimiridde. Okay, well, thank you, Joel, and the team. Thank you, our chief guest, Isaac, Felister, Tanda, Okuva, Fresh Kid, you're not new to me, and the team. Thank you so much. Okutwaniriza wano. Ate okwagira talent mwebali nnyo, mwebali ddala. James Muga, director wa school, Ebya. Ate director wa Connection Radio ya UK. Twagala nnyo talent. Twagala nnyo okwagira ebitone. Twagala abaana abato. Twagala okukolagana n'abantu. We connect people. That's why our companies we connect. Connect school, connect radio. We're not connecting from here to there. I've heard Felister, you're coming to London. You're welcome in advance. And the team. So, okujja wano ekiraga nti mubirivinga mukakasa nti abaana balina talent. Onoonya talent n'ogifuna okinyweze. Ali oba olina ettofaali ly'osobola okulyongerako lyongere mu maaso. Kiraba? So, Joel, don't stop there. Genda mu maaso kusigala nga tukola ki tuwagira talent. Abaana abato bwe mulembe oguddako. Bwe tunula wano okwetooloola ndoze musajja omukadde nzekka. Kitegeeza nti amaanyi gali mu mmwe. So we have to push forward okusigala nga tukola ki nga tukolaganira wamu n'okulaba nti talent tekola ki tefa. Kiraba twogere mu maaso talent and culture yebitunda ensi. Kitegeeza bw'otakozesa talent and culture n'ogita you're killing many generations.
because we understand about different countries, we learn about different countries through culture. Babitubulya bingi mu nyimba, mu mizannyo, muki nga tukozesa talent. So it's not my day for speaking, but I get so excited when I speak to young people. I get energized, I get more energy. Nze munabukuya w'ensonga ndowooza nja kubawa olunaku olulala naye nga kyekyo tubaaniriza musigale nga tugenda mu maaso okwogera talent. Thank you so much. Thank you. Okay, tweyanzizza nnyo omukolo owa Connect School. Nyogera baddiza nti ate tukiikiriddwa abaana ba ghetto Dog City yagenda kubanga ayogerako naffe naddala ku baana ba ghetto youth. Tukwaniriza shu. Sawunde ddala tuze wano baffe ba ghetto youth okwegatta ku muto waffe Felister alinayo shoyi era tubasaba mujje omuwagire mumulagera tegera mwenna bannayuganda abaana abato mujje muwagire mwana muto munnammwe tegera ba ghetto youth mujje abaana b'omu ghetto mujje tubeereremu muto waffe sisita waffe tegera ng'omwana ono ekyemwagalako kyova olaba nzize muntwale ayogera ensonga ate mwana muto naye alaba ekiri mu maaso tegera omwana ayagala eggwanga lye omwana ayogera ku kirumirirwa eggwanga lye kyova olaba nze nga nze nabadde sobola sigalayo tegera naye nga mwebale nnyo okumwagala era ne ku lunaku luli mujje mubeerewo ba ghetto youth mujje tubeerewo ne bannankyukakyuka mwenna mujje muwagire omwana beeyanziza nnyo n'omukulembeze abatume. Aya baasi tweyanziza nnyo Dog City tweyanzege tugenda kuba nga ate omukulu MP Lubaga South Joel atuyogerako naffe ate ng'ono y'omu ku baawumbye omutwe kubeera nga bategeka Felister Festival. I can stand. Yeah, it's fine. I'm loud enough. I can be as much loud as ane lulimi ki Luganda yawemenya nnyo Luganda kale nja kuwako mbi Oluganda n'Oluzungu balamusizza nnyo Luganda yogera Luganda ne bassebo amanya nze Joliga Samuel abantu abasinga bapita MP Lubaga South si lwakuba ndi MP naye erinnya lyankwata bukwasi tubaniriza nnyo ku Felister Fest ddala mwe bannamawulire nammwe batulaba out there twabaniriza nnyo basponsa baffe ab'enjawulo tebanabeera too extremely official naye tujja kubanjula mu press conference eneebeddako ne mu bulango bwaffe obukola ki obuddako bwewaawo nsigenda kwogera nnyo naye njaga okutegeeza eggwanga nti Felister Fest gyeri yaddala tuli wankulukuku mu kisaawe Easter Monday nga lumu April lwakwataganye n'ennaku bbiri Fool's Day eriwo nga lumu April ne Easter Monday eriwo nga lumu April so nakwatagana ne bannange omukyalo ono gwe mulaba mukyala muto twesanga eyo ku nnyonyi ne mugamba waliyo omwana amita Felister the superstar nangamba yaani oyo ne musaba atuwa akasente ke yatuwadde akasente kyo kikulu nnyo abali emabega mukikubireko mu ngalo si mukulu nnyo nno taweza na myaka 25 ne mugamba jangu tuyambe omwana ono abaana bano era ffe omukyalo yalina ekibiina ekyo bwannakyewa kye bayita Dawes Foundation era ku kipande kyaffe kino mugenda kulaba Dawes Foundation ne Felister Music Line bye bataddemu ki ensimbi n'enkwasaganya kampani ki ezo nze siri mutegesi wabula nze mukwasaganya wa kampani zonna kati twawaddaawo omuganange ateregayiza kuva mu US ne mwegattako ne mpita muganange James Mogo okuva e London
twayise mikono gyaffe abamu aba home connect mubamanyi abatunda ettaka tulina bannaffe aba cruise events tulina munnaffe bamuyita Oron Derrick Honorable Oron Derrick abamukume mumumanyi alina kampani etwala abantu ebweru kwegala tuyisa abantu abaki ab'enjawulo era nsuubira kino ekivulu ky'omwana ono kye kigenda okusinga abasponsa abangi olwaleero Coca-Cola twamuwadde gundi zaffe naye tanaba tuddamu naye tumusuubira okukola ki tuddamu kiina wano eno akiikiridde gate omumanyi Dog City n'abalala bangi abaliyo ku kamera mutasobola kukola ki kulaba so nkubiriza amasomero n'abazadde abali eyo n'abantu abakulu ba anti bamaama tujje tuwagire Felister tuwagire abaana bano abato ate mutima omulungi njagala okwebaza management ya Fresh Kid for the first time you have showed us nti muli bantu baddala era lwoliteekayo ekivvulu nze omu kubagenda kuba $5,000,000 ku kivvulu kyo olw'omutima gw'olaze erimu mwana munno kwabangi nnyo twalwikiza out to them ne batugamba bali wabweru wa ggwanga naye nga twabasanze ku Salama Road naye Fresh Kid yamaze najja so sigenda kwogera nnyo kubasinze omugenyi omukulu abagenyi abakulu be bano naye munzikirize ku maanyi ge nnyina the power invested in me njagala mpite mukulu munnange taata wa Felister ajje wano mu kamera awo wajja nze ngenda kukozesa oluzungu kuba ne tulina ne ba English speakers because tulina abantu bangi nnyo abatulaba ku kamera eyo nga bali wabweru wa ggwanga ate nga bawagizi ba Felister bawagizi b'abaana bato taata Fresh Kid please come here atata wa Felister naye nona abamwana wo bonna obazaala kakali bane muzikirize nkozese ku luzungu for our viewers that are watching Amanya gange yazetu Mukama Fidelis. I'm the founder of Fidelis Foundation. It's an NGO. I pull up abaana balina talent and we give them a hand. So I approached Felister because she's talented. So I had to give her a hand as a role. So I'm requesting you guys to support because when I'm doing Mwebale kunjagala baile bafani bange bebatadde ne pressure yakola concert bulijjo bangamba naye Felister olaba otya wotukolerayo ka concert abaana baffe nga bakwagala nnyo so nasazeewo kino kibakolere mbategekereyo ka concert era bannaye nsaba mujje mwenna bazadde muleete abaana nammwe mujje abayimbi bagenda babangi nga n'omukulu ono Fresh Kid agenda beerayo n'abalala bangi so bannaye nsaba mujje bannaye ba Pedi Pops mwenna nyongera okubeebaza basponsa bange mwenna nammwe bannamawulire mwenna mbeebaza nnyo kubanga nzaanyi Felister di superstar gwe mujjira mwenna mbeebaza nnyo bannawe obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Aloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku aloygc21@gmail.com oba tukyalire ku mutimbagano gwaffe aloygc.com. Aloy Golden Cycles Limited, where dreams come true.